بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب السماوات رب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بديع السماوات والأرض، ولم يكن له صاحب في الملك، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تسليما كثيرا، الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، رواه بخاري. وهو بعض الأحاديث أتنزل الله تبارك وتعالى نني ماتين مجفو أقتل بكيندف كملا جنيل الله السبيغاني من يكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومبكى محمد بلغ رسالة يتوسى أبو بكر أبو بوجب نبو نبى النبي بنابا سوكا اليوم تو eryakuza emyaka ng'obubaka obwo bwa buli kika kya muntu yenna omugagga mu bugagga bwe n'omwavu, kabaka n'atali, abambowa na bonna abalina ebituwa by'edduniya eno, nga bonna abaka abaasooka meseji yaabwe yali nti bagambe abantu bagambe la ilaha illa Allah, baleme kwogera bwogezi ate bakikkirize. Yagamba nti yenna abakyogedde tuflihu, agenda kuba awonye. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasul, twatuma muli mulembe gwonna ababaka, naye nga ababaka abo bonna ensonga emu Allah gy'abaagaza, bagamba abantu anti ani'budu llaha wajtanibu at-taghut, basinze Allah mu bwomu bwe, besambe byonna ebisinzibwa ebitali Allah. Allah kyeyagamba omubaka we nti ballighu ma unzila ilayk, Muhammad tuusa ebyo ebikusiddwako. N'amugamba nti fa in lam taf'al, bonaaba tobagambye fama ballagta risalata, ogenda kuba totuusizza hajjatul wida. Omubaka Muhammad sallama hijja ye abuuza basahaba be yali nabo ne bajulira ku lwaffe, yababuuza nti abange nti hal ballagtu, tuusizza? Bonna ne bakakasa, okukakasa okwannama ddala okuviira ddala ku mutima nti otuusizza. Naye n'ajuliza Allah we n'agamba nti Allahumma ashhad, Allah julira nze ogwange ngumaze. Omuddu yenna anadda mu maaso ga Allah nga tamusinzizza mu bwomu bwe, omuntu oyo Allah yagamba nti aba asaliddwa olusalwa olutayinaayinwa. Omuddu yenna anadda mu maaso ga Allah ng'amwawudde, ne bw'anaaba alya kimu. Sekabdwati omusajja oyo ng'ayambala ekkanzu egi obuwangaazi mpaka lw'anaafa, ne bw'anaaba alya bubi
nga n'enju gy'asulamu buli omu amusaasira. Omusajja oyo nga yayawula Allah mu bw'omu bwe, tuna Abu Hurayra agamba nti okulya kwe nga nabbi kyamuwadde kyalyako, bw'ataamuwanga ku kyakulya ng'enjala emuluma n'emutta, okugira okumutta. Ba ashabu be bayita ba ahlu suff baali basajja nga obulamu bwabwe baasenka ewaabwe ne babagoba, ng'oluganda lwokka lwe yasigaza lwa busiraamu. Ba Mus'ab ibn Umayr baali basajja balangira, obulangira ne babusuula nga bulimu obushiriku, ne beerekereza ebitiibwa byonna bakkirize Allah, era baamukkiriza. Wallahi baawangula. Azikiridde omuddu yenna alabankanyiziddwa n'ebitiibwa by'edduniya neerabira ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, nga Allah obubonero bungi bwatulaze okubeera nga tumwawula. Bufunze ensonga gye njagadde nkooneko akawungeezi ka leero. Abaddu babadde mu Jubireewo babadde bakuza amatikkira g'Omutanda, amatikkira g'Omutanda ng'aweza emyaka omuwendo gyabadde emyaka oba 25 ng'ali ku ntebe kaasamira kubeera bwe kiri. Yabaka empewo ekimwisa kabaka, si kubaka mpewo bajjajja bali abaafa yayogerezeganya nabo. Naawe Abaganda amawulire ki kye baagala. Kyenjagaddemu, omusajja omu nina we nabadde nayogera ekigambo ekyabaddemu buli azaamaanyi. Enkuba yatonnye nga bali ku Jubireewo. Omusajja mu kugumya abaabaddewo n'abagamba nti bannaye, Omutanda asiimye enkuba ebakube. Omutanda asiimye enkoleko. Omwana n'agamba nti ne Kiwanuka abaddewo si yakola ku byenkuba. Kiwanuka ani? Waliwo Abaganda Mukasa. Agamba nti ne Mukasa naye okumanya Mukasa abaddewo abayiyeekokko n'akakuba eyo gyonna mikisa. Ffe tugamba nti si bwe kiri. Tugamba nti yenna yafunye entegeera eyo nti okutonnya kw'enkuba mu Jubireewo kuyina akakwate konna ku bushirika obwabadde bugenda mu maaso. Si bwe kiri. Allah tabaraka wa ta'ala tutwale aya mu surati Nahl, aya endala nnyingi, yagamba nti wallahu anzala min as-samaa'i maa'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha. Yagamba nti Allah omu ku bubonero bwe yagamba nti assa amaz min as-samaa, okuva mu ggulu, n'atubulya n'ezimu ku nsonga. Yagamba nti fa yuhyi bihi al-ardha ba'da mawtiha, nazza mu nsi eno obulamu oluvannyuma lw'okubeera ng'ebadde tetuyinza kugamba kufa. Entegeera y'okufa tuyinza obutakitegeera bulungi. Ensi eno kkala kuwaayo abalimi bakitegeera bulungi ng'ettaka lyakaze. Oluzzaamu Allah luno lwatonnyesa enkuba, ensi eno n'addamu n'agiteekamu amazzi gano agamulisa, oba rather agavaamu bino ebibala byammwe ebimera byammwe, kye bayita okuzzaamu ensi obulamu. Teri yaalima wakalu ne bidda. Buli mulimi yenna buli wassaayo ebijanjaalo alaaje ne Allah kutonnyesa nkuba. Era abadde olaba akaleka enkuba Allah n'ayiwa waabayiye, ogenda okulaba buli omu baada zuhuri oba ku makya ku subuh ng'agenda ateekawo kikata kya lumonde, akabonero ka Allah. Okujaguza mu Jubireewo tekuyina kakwate okutonnya kw'enkuba mu Jubireewo nga bw'olaba yatonnya ku Masiro. Omuddu omu yafuna entegeera nti okutonnya kw'enkuba ku Masiro kabonero akaali kalaga nti bajjajja banyiize. Allah subhanahu wa ta'ala yeewuunyisa enkola ye. Enniyo zammwe, omuddu yenna singa yeesigamira ekintu kyonna Allah gy'amutwalira. Allah obubonero bwe yagamba nti agenda balaga obubonero bwe okuviira ddala ku bubonero obuli ewala nammwe, n'agamba nti n'obuli ku mmwe mwennyini. Ejjuzi bayita ilayhi raddu, aya peegi eyo yennyini. Allah yagamba nti agenda tulaga obubonero bwe obuli ewala n'okuva we tuli,
n'agamba nti n'obuli okumpi nabo bennyini bwe bawangalira. Okutonnya kw'enkuba mu jjubireewo kaabadde kabonero eri ababadde bakola obushiriku, naye bw'atyo Allah bw'aba aleese akabonero ke, yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Aluŋŋamya nako gw'abeera yagadde, ate omuddu aba tayagadde bulungamu n'abula n'akagaana, Allah n'amutwaye ku bubuze bwe. Abantu ba Nabbi Isa alayhi salatu wassalam baamusaba okukakasa Allah ne bamugamba nti hal yastatii'u rabbuka an yunazzila alayna maa'idatan min as-samaa, tukyewuunya kyankuba kutonnya. Bani Israa'ili baabuuza Isa nti gwe olaba Allah wo ayina obusobozi obutusiza ekijjulo okuva mu ggulu, ng'ate ekijjulo ekyo kiri ku mmeeza kiteeketeeke bulungi kyakwe. Teriyo muntu aleeta mmere embisi ku mmeeza, olina aleeta lumonde ng'amuwasina. Maa'idatan kyali kikulaga nti emmere eno nga nteeketeeke ewedde yakulya. N'abagamba nti abantu ittaqullah, mutye Allah subhanahu wa ta'ala ku bintu bye mubuuza. Kyetugamba abaddu ababadde mu bushiriku ti abange mutye Allah. Toyinza kuddira kabonero ka Allah tabaraka wa ta'ala ak'okutonnyesa enkuba n'okakwata n'okazza ku mukasa, n'okakwata n'okatuuza ku mukolo ogwabadde gugenda mu maaso nga mbeera yakujaguza bushiriku mu Uganda bumaze emyaka 2 mu Kyangoona abukulira abukwatamu, newankubadde waliwo abaaliwo olubereberye Allah subhanahu wa ta'ala ahlakahu, yabazikiriza. Toyinza kuddira kabonero ka Allah akanene ke yaleese eri abaddu oba oliawo banaafuna obwongo, Allah ne yeeyoleka eri abaddu abashiriku atonnyesa enkuba obwongo bwabwe buzuukuke. Wallahi baaganye okukitegeera, baamaliriza amaanyi bagawadde mukasa, simanyi kiwanuka. Baamaliriza nga batenda omutanda, olaba bwasiimye enkuba ebakube. Omuddu alina entegeera efaanana bw'etyo, khasira ad-dunya wal akhirah. Bani Israa'ili obwongo bwabwe baalabanga kinene, Allah baleetera ekijjulo ekiteeketeeke obulungi. Obwongo bwaffe naffe kizitowa. Olaba omuddu asaba busabi Allah kuwanika mikono, n'asaba Allah omwezi, n'akwata omulala, n'akwata omwaka nga Allah tannamuwa, era ogenda okulaba omuddu essuubi limuweddemu. Abasajja bano baagamba Isa, ddala Allah oyo gw'otugamba gw'olaba asobola otussiza ekijjulo okuva mu ggulu. Allah n'agamba nti ekijjulo kye basabye inni munazziluha, ngenda bbawa ekijjulo kye basabye. Naye anaakaafuwala ku bo yagamba nti ngenda mubonereza olubonereza lwe sibonerezangako kitonde kyonna. Tujjawo entegeera buli Allah lwayoleka akabonero ke eri abantu nga babadde bamujeemera, oluvannyuma lw'akabonero ako singa bakawakanya, abange tulindirire olubonereza Allah lwagenda okubonereza buli muddu eyalabye akabonero ako n'asigala ng'aganye Allah, n'asigala ng'aganye Allah. Abasajja bano Allah abasize ekijjulo nga kirina condition, mulye naye temutereka. Condition oziwulidde? Nyangu nnyo, gwe lyanga bw'oyagala naye totereka. Abasajja bano balabiza Isa avuddewo, bakwata emmere bapaakinga batwala ewaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala kye yabakola yabafuula qiradatan, yabafuula enkobe, wa khanazi, enkobe n'embizzi. Lwe lubonereza Allah lwe yabonereza, lwe yabasuubiza nti ngenda kubonereza omuddu, olubonereza lwe sibonerezangako kitonde kyonna. Buli Allah lwayoleka akabonero ke eri abaddu abamujeemera nga ayagala mutegere ne bagaana, Allah tabaleka. Tunulya Firawuna alayhi la'ana, yabuuza Musa alayhi salatu wassalam, Allah ogwo ngamba yani? Namugamba nti Allah gwe nkugamba ti Rabbu samawati, gwe nkugamba ye mulezi w'amagulu omusanvu n'ensi omusanvu, era ye Katonda wange. Namugamba nti era ye Katonda wo.
Firauna abuuza Musa yabugamba nti hal indaka aya oyinayo akabonero konna akatukakasa nti Katonda waali era abaganda babuusa bagirawo ddala Allah ne bategeera kintu tebeebuuza kintu yavaawo ne bategeera nnambi bonna tareeka abali mu mutwe oyo gwe baatuula ne bayiyo oli n'awandiika akagalo ke walumbe n'abalala ab'ekika ekyo nga bye baleeta naye obuwongo obwabwe tebufumiitiriza bano bennyini be bamutuleesa fasi muganda bo baavaawa abasajja bali Firauna abuuza Musa nti oyinayo akabonero konna koyinza okundaga nkakase nti Allah waali Allah subhanahu wa ta'ala yali yamuwa Musa obubonero 9 ayati 9 obubonero 9 abwolekeze ewa Firauna obukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala waali mu bwomu bwe akamu kubonera akayangwa akangu nnyo Musa alayhi salatu wassalam ke yalaga Firauna yakwata omukono gwe n'aguyingiza mu kifuba kye wano n'agujjayo nga gwakaayakananga bw'olaba omwezi kabonero ategere Allah ako ne kagaana okutula mu bwongo bwa Firauna n'amwongerako okubiri n'asuula omuggo fa idha hiya hayyatun tas'a ne gufuuka omusota nga gugenda gwekyanga guti gwenyenye omusota omulamu ekyo ne kigaana okutula mu bwongo bwa Firauna nange byonna byokoze nange ninayo abasobola okufuula emisota ne bategeka olunaku lwe bayitayo muziina lwali lunaku lwakwolesa dogo Musa yazze na haqq azze na mazima okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala akuŋŋaanya bakuŋŋaanyizza Firauna yagamba nti mugende Madian mumpitire abashiriku bemumanyi bakafulu mu kukola obushiriku nga si bano abatandika obutandisi bamajinni Pemba bano bakabwa Kaganda mutuula kungo ayagala bali bakaŋŋaŋa abaakuguka mu bushiriku Firauna akuŋŋaanya abasajja be yuqaalu siyar ab'ebyafaayo batugamba nti yakuŋŋaanya abalogo emitwalo esatu ne bakuŋŋaana Musa alayhi salatu wassalam najja ne muganda we Haruna ng'ekyamaanyi kye balina we bali Allah nga Allah waakusatu ku bo yawmu ziina Firauna akunga abawagizi be Musa talina wadde gwakunga akunga muganda we batuuka ku lunaku lw'okwolesa abasajja abashiriku nga bw'olaba leero tulina abashiriku abali mu lubiri batuuka ku lunaku lw'okwolesa bacangacyanga emiggo n'emiguwa naye bagambanga nti bi'izzati Firauna nga bw'onaasuula ekintu n'ogamba nti bisimillah bo bagambanga bi'izzati Firauna olw'ekitiibwa kya Firauna tusuula emiguwa gino gifuuke emiggo Allah subhanahu wa ta'ala yeewuunyisa enkola ye abantu bano baafuna endaba nga balabira ddala gifuuse emisota Allah yagamba nti fatamasna a'yuna nas baaloga amaaso g'abantu bano nga balabira ddala misota ne bakyanga emiggo n'obuguwa bwabwe nga basuula nga abaloga emitwalo 3 bafuula emisota kubisayo emirundi 2 emitwalo 6 omanye emisota emitwalo 6 Musa alayhi salatu wassalam fa awjasa fi nafsihi khifa neke nyini yafunamu okutya Allah namugamba nti la takhaf innaka antal a'la gwa waggulu gemawule Allah gawa ummeno obungi w'abashiriku obungi w'abaddu abajemera Allah omuddu yenna akkiriza Allah ne bwoba ku kitundu ng'oli akkiriza Allah ne bwoba ku kitundu ng'oliko la tahzan innaka antal a'la gwa waggulu Firauna n'abawagizi be yali alina bw'abanga alina abashiriku emitwalo 3 abawagizi baali benkanaki yawmu ziina bakuŋŋaana mu kisaawe lunaku lwakwolesa ani asinga Musa alayhi salatu wassalam abalagu ba Firauna bamala okusuula bibasudde nga ne leero ababudde ababadde bawera nga bwe babadde bawera wendigwa wooligwa liiso ddene kyukyu n'atalinnya mu kateeba
n'amannya amalala gonna ge bamuwa naye nga nkakasa obungi bw'amannya ago n'obuzito bwabo n'okugagezza olwe bagagezza tegayina kye gamusussa kubeera muntu kitonde mu bitonde bya Allah ekyagaana okukkiriza Allah. Firawuna amala okusuula byasudde abalogobe bamala okusuula byebasudde Allah subhanahu wa ta'ala mukwata mpola tapapa agamba Musa nti naawe suula. Musa n'agamba bismillah asuula omuggo gwe yasuula nga tegwekana mpaja eyo ya muzikiti kuba Allah yamubuuza mu surati Taha ti wama tilka biyaminika ya Musa ki ky'olina mu mukono gwo kiki ekyo ky'olina mu mukono gwo. Musa n'agamba nti hiya asaya kano kaggo just nkakozesa mu kulunda eggana lyange nenkoona ku miti ne kuvako ebikoola embuzi zange ne zirya waliya fiha ma'aribu al-ukhra n'emigaso emirala egiri awo emitonotono nkeesigamako mu kulunda ng'embeera z'abayana olwaza embeera z'abalala bwe zifaanana. Allah n'amulaga obunene bw'ensonga gy'akutte kyenjagadde mu sayizi y'omuggo oba ey'akaggo Musa ke yali akutte tuyinza olowooza nti yali buliti kaali kaggo walking stick siyo mukayita mu abactual kaatambula lako. Allah amugamba nti kati suula. Allah alaga amaanyi ge n'obuyinza bwe n'akabonero ke eri Firawuna ono ategeere Allah nga Allah bwe yalaze akabonero ke eri abaganda abashiriku eri abaganda bategeere Allah. Wallahi baaguddewo baganja okutegeera Allah. Bw'atyo Allah bwe yabalaga akabonero ng'amasiro gayidde n'atonnyesa enkuba yudillu man yasha wa yahdi man yasha alungamye gwaba alungamiza kwaba abaaliwo oba abalaba embeera efaanana bwetyo. Wallahu anzala minas samaa teri yayina buyinza teri yayina maanyi teri yayina busobozi bujja yadde ettondo ly'amazzi mu bire okuggyako Allahu tabaraka wa ta'ala. Firawuna Allah amulaga akabonero akanene Musa bw'asuula omuggo ne gutandika okugenda nga gulyalya bonna obwali bulabikanga obusota 6,000. Firawuna weryali n'atandika okutuyanirira akatuyo ne katandika omuyitamu ne yeewujja nga tabitegeera. Awaliwo ekyokuyiga ekinene mu maaso awo abalogo ba Firawuna nga leero tulina abashiriku abakuuma bbugwe abakuuma bodde eri ebusoga bodde ebusoga bayitawo batya ewali tahfiiza awo bayitayo batya ebugembe si woyitirawo n'oyambaka ku lusozi lwa bamuyita Nadyope ayina olubiiri lunene nnyo era naye obushiriku buli eyo bukwajja bw'ogenda eno mu b'Omukama nawe we batyo bafaanana bonna bamuswati bonna we batyo bafaanana n'obushiriku bwabwe ne bonna abayambako ku bushiriku. Firawuna yali ayina abamuyambako ku bushiriku. Kyewuunyisa Allah tabaraka wa ta'ala yabalega akabonero aka abasajja bano abalogo ba Firawuna bagenda okulaba ng'omusota omuggo ogufuusa omusota endya gye gulyamu obusota bwabwe bwe gwamala obbumalawo Musa n'agira ati n'akwata omuggo gwe n'agusimba ati n'ayimirira. Allah yagamba nti fa ulqiya as-saharatu sajidin oba sujjada. Abashiriku buli yenna yali awo mu kwetaba mu bushiriku bonna akabonero kamu Allah ke yabalaga yagamba nti bonna ne bagenda ku sujudi ne bagamba nti Firawuna bimule by'okutegeera kabaka bimule by'okutegeera bano abaali beetoolodde akakabonero kayina nannyiniko kana ate kalala ffe tulowooza nti bwe biri kano kalala naye abaddu era baavuddewo okuviira ddala kwakulembera n'abamwetoolodde bonna nga baganya okutegeera akabonero Allah tabaraka wa ta'ala ke yabalaze mu mbeera zaabwe ez'obushiriku. Allah yagamba nti wama kunna mu'adhibiina hatta nab'atha rasula. Bw'atyo Allah tabonereza muntu okuggyako amala mutumira babaka. Allah amala mulaga bubonero abanga obubonero Allah bw'atulaze buugi abaddu abagatta ku Allah bamutegeere. Sanurihim ayati Allah yagamba nti ngenda balaga obubonero bwange akabonero ka Allah
kiyalaza abaddu abadde ku mazaalibwa simanya ku makuza simanya ku matikkira simanya jubiri abanga akabonero ako kabadde kamala abaddu abaganda abakyagatta ku Allah okubeera nga beekumako ku mbeera zaabwe z'obushiriku yeewunyisa Allah abakuŋŋaanya wamu n'abasuula bw'akabonero aka naye abaddu bavaawo nga tebategedde yabakuŋŋaanya ku masiro n'abasuulamu akabonero kwe kamu bavaawo tebategedde n'abakuŋŋaanya ku matikkira ge babaddeko n'abasuulamu akabonero k'enkuba baavuddewo era tebategedde baabiwadde mulala Firawuna eyali akulira ye byamulema okutegeera bano abaali bamwetoolodde baabitegeera Allah yagamba nti abashiriku bonna ne bagamba nti amanna birabbi Musa wa Harun Firawuna kyazitowa agenda okulaba abambowa bano bonna bafunye tawhid abaali bakuma mu byoto abakuuma bbugwe abakuuma byonna ebyobushiriku abakuuma amasiro Firawuna n'agamba amantum lahu qabla an adhana lakum bambo wammwe abanga abambejja abalangira musazeewo ne mukkiriza Musa oyo nga sinnaba bakkiriza mumukkirize qabla an adhana lakum n'abagamba nti la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaafi wa la usallibannakum kati ekiddako buli yenna anaasigala nga akkiriza Allah olwaka akabonero akamu ke mulabye ngenda mubonereza ngenda musalanga musala omukono gwa ddyo okugulu ntwala kwa kkono bwe nkusala omukono nga gwa kkono okugulu ntwala kwa ddyo abasajja baamugamba nti Firawuna owange kabaka faqdi ma anta qad lamula byonna bye byoyagadde gwe mulamuzi innama taqdi mazima ddala okulamula kwa duniya lan nu'thira laka ila ma ja'ana min albayinat tetukyayinza kukugondera Allah abalaze akabonero ako abaddu Allah yabalaze akabonero ako bonna jama'an bategeera akabonero ako bawule Allah wallahi baavuddewo era nga tebategedde Allah subhanahu wa ta'ala yatubuuza nti wafi anfusikum afala tubsirun ogenda okutuka ekiwalaata gwe teweetunuulira bwe weetunuulira bwe teweeraba olina engoye ez'oyambala ekitakyakutuuka lwaki tezikutuuka kabonero akakulaga otegere Allah awo tulageewo olubaale w'abaganda akolawo mu kugezza ne mu kuwanvuya ne mu kukuza omuntu alam naj'al lahum aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynaahu najdayn omuddu saamu amaaso abiri tulageewo olubaale w'abaganda abo akolawo awo nti yaliwo katono yeeyimiridde mu nsonga y'okuwa amaaso ono yemweyimirize mu nsonga y'okutambuza n'okukuza omwana bonna abayiriza bawanise babizza eri Allah tabaraka wa ta'ala Allah yagamba nti abaddu bwebabuuza ti man khalaqa as-samawati wal ard man ani yatonda ensi eno n'eggulu yagamba nti sayaquluuna bajja kugamba nti Allah yeewuunya entegeera y'abaddu abategedde nti yakoze ne bamaliriza nga byakoze ate babikwasizza bitonde birala hadithi al-Qudusi Allah yagamba nti akhluq abange nze ntonda naye abaddu beewunyisa wa yu'badu ghayri naye abaddu basinza birala bitali nze Allah yagamba nti nze ntonda akhluq nze siina nnyambako mu kutonda ya ayyuha nnas Allah yagamba nti abange mmwe abantu abashiriku abasiraamu abakatoliki balokole fenna yatukowoleramu nti abange mmwe abantu in kuntum fi raybi min al-ba'th fa inna khalaqnakum bwe mbeera mu buusabuusa teriyo qiyama teriyo bazuukiza bakabaka abakulembeze b'amawanga abagagga buli omu aganye okutegera Allah yagamba nti bwe mubeera mu buusabuusa teriyo kuzuukira Allah yagamba nti fa inna khalaqnakum nze nabatonda min nutfa ngambajja mazzi mulabe ekitiibwa Allah mwe yajja kabaka gwuyirawo olubuto musiraamu alimu amagezi n'okuuta ekirevu beewuunyisa abakulembeze baabaddeyo abakulembeze eyatuula emadiina ebbanga naye yabaddeyo nga ajulira essanyu limutta omwana ono ebbanga lyamaze nga nkuuma entebe ya taata mu bushiriku eyatuula n'asoma tawhid wallahi abalimu abamu bakaabya amaziga omuddu eyamala emadiina ebbanga oba seeka yenna gye yasomera
n'ofuna amaanyi agatuula ewali omuntu gwe bakakasaako nti amaze ebbanga emyaka 25 ng'akola obushiriku, nga yatudde ku ntebe mu kuduumira obushiriku. Omusiraamu n'afuna amaanyi eyasoma tawhid n'atuulawo. Ng'omubaka Muhammad sallama bakabaka abakisira bafaris yabawandiikanga amabaluwa, naye ng'ensonga eri egi abagamba kukkiriza Allah. Leero tulya nabo. Haji omu bamubuuza, musajja wa mu lubiri nnyo era ayina akakiiko katuulako, ayina ekika ekimu kyateeseza naye tagwa hijja na umra. Dumu tuba tuli ewa sawuli yaako ennabugabaawo, bamanyi nnyo omusajja wa kabaka n'enkofiira temuva ku mutwe. Omusajja omu n'amubuuza seekoomu, namugamba nti owaayi kabaka omukolako da'awa. Yagamba nti gwe olaba kabaka akolwako, oli Allah yamutuwanga kirabo. Yabuuza, gwe olaba kabaka bamukolako da'awa, oli Allah yamutuwanga kirabo. Omulala muyita kisikirizo kya Allah. Kikaawa n'okwogera. N'ate yakyogera yawulira nga talina nawo teyenyenya ne waayimiridde. Omubaka baseeka bonna gwe basomyeko yaba bakabaka yawandiikanga amabaluwa ng'abaagaza tawhid, okuwandiika kwe ng'abalaajanira ensonga eki abange Kisira kabaka waayo, owange wa Faris awandiikidde ab'e Roma, awandiikidde bawandiika, awandiikidde Najjash kabaka. Laba Allah bwamuwa ekkula Najjash rahmatullahi alayhi asuulawo bwakabaka atambula ajje ewali omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, avudde mu bitiibwa bino eby'edduniya kuba amanyi bino byakaseera. Akaseera k'okuyirawo olubuto kaseera, tokubwa mugongo kaseera, okusondera byakusondera kaseera, okutwalanga ow'ebbeeyi kaseera, toyogerwako, okutiitiibya omuddu omu ku bakabaka. Kabaka w'Abasoga akomawo okuva mu misomo gye ku kisaawe nga ndaba abasajja ne beebaka nga beeyaliriddewo bwe bati okuvanga wano ne kazimbe kali nga wonna wazze weeyalirawo basajja ng'emmotoka weeri, najja nga alinnya ku bbo najja nga alinnya ku bbo mpaka watuuka mu mmotoka. Kabaka ng'ajja atambulira ku bantu ati, tunuulira obutuufu obufaanana bwe butyo. Mpaka weyajja n'alinnya emmotoka teyabalinda nti nammwe mulinyeeza mu majjidde tugenda. Yo olwata ne bavuga ne batwala bano, buli omu n'anoonye yamuleese, waayi ntwalaako, oddawa ntwalaako, nsuulaako naye nga zza alinnya ku bbo. Abange tusiramuke. Ekigambo Allah tabaraka wa taala kyatugamba nti edkhulu fi silimi kaffa, tekijjaamu muwalimu. Omuwalimu ajjawo amaanyi agatuula ng'okakasa omukolo guno gw'otuddeko togufunamu mpeera mu maaso ga Allah. Ani alina obujulizi nti wabaddewo okufuna empeera? Era eriwa? Mbulira kuyunga Luganda luliwa? Bannaffe muzikiriza kuki? Nga kyennyume kya Busiraamu. Kyennyume kya Busiraamu tebirina bikwatagana. Gulinga nga sukaali na munnyo toyinza binywera mu kyayi ogatte bibiri byonna binywera emmata, buli omu akulewuunya entegeeraayo. Tebirina bikwataganira. Omuddu n'ejjubba ye n'atuula w'atudde, era mu kusaba kwe dduwa n'agamba nti tusaba Allah awangaaze omutanda. Nze ngamba edduwa entuufu twalisabye Allah n'alungamya omutanda nga bwe yalungamya jjajjaawe Embogo. Mbogo yawangula. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات الله قام فسوف يلقون غيا.
abange Allah tayina gwatya yenna omuddu n'ebitiibwa byayina eby'edduniya oba jjeno oba mukulembeze oba kabaka oba mugagga oba katikkiro oba ani yenna gw'omanyi ayina ebitiibwa by'edduniya byonna nga tategeera Allah akhiri mataaf jahannam Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumwokya. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava atugamba nti man laqiya Allah omuntu yenna alisinkagana Allah nga la yushriku bihi shay'a nga teyamugattako kintu kyonna dakhala aljanna ejjana ya Allah agimaze. naye waman laqiyahu yenna alimusinkagana Allah nga yagatta ku Allah akantu embeera y'omushiriku Allah atuuka n'okulabula bannabbi kyatabalabula ku bwenzi ate nga tebaayenda yalonda cream bamutya olutya kyataalabula mu mbeera y'obubbi tebabba kyataalabula ku mbeera yakunywa mwenge tebanywa mwenge naye yaleeta ezzaabi ly'obushiriku ng'ate era tebaalikola n'abagamba nti walaw ashiraku singa be mulabye waggulu ba Ibrahim Ismail Ishaqa Yaqub najja nga aleeta endyo zaabwe ne Muhammadi nga kwali yagamba nti lahabita anhum ma kanu ya'malun abo bonna bannabbi babakungattako n'alisazizaamu emirimu gyabwe gyonna seeka olwateja seeka nga Allah tatuulidde myaka gye wamala ng'osoma Allah agamba kusaza mirimu jannabbi khairu khalqillah wallahi la shak finnate tubuusabuusa kyekitonde ekisinga mu maaso ga Allah obulungi ahabbu albashar ila Allah gwasinga okwagala gwe yagamba nti amusonyiye ma takaddama min dhambika wa ma ta'akhkhar yamugamba nti Muhammadin kusonyiye ebyasooka n'ebinaasembayo seeka alina amawulire ago ajjawo amaanyi omuddu ayinamu obusiraamu agamba nti wategeera ku Allah n'otuula n'osoma ojjawo amaanyi agatuula ku we bajoogera Allah yagamba nti kisoboka walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun zembeera z'abakkiriza ba ibadur rahman tebatuula wali we bazannyira mateeka ga Allah tebatuulawo embeera z'abakkiriza yagamba shaytaani we bwekwerabiza n'otuula ewali abaddu abazannyira mu mateeka ga Allah waakuwanga n'ojjukira yagamba nti vaawo totuulangawo n'omalawo akabanga saawa yonna Allah aleeta adhabu n'abonereza abanga obubonero Allah bw'atulaze bungi abaganda abasoga abanyankole bonna abayina obwakabaka abanga obubonero Allah bw'atulaze bungi bumala Allah yagamba nti falyanzur al-insanu ila ta'amihi nga tunnaba kulyaza amaanya Allah kukwasa buyinza bwe byatonze bitunuza mu kitonde kirala ne mukwasa muwani simanyi kiwanuka simanya bandi balubale b'abaganda Allah yagamba nti falyanzur lil-insan tagambe nti falyanzur lil-mu'min yagamba nti buli muntu yenna tunuulire emmere gy'olya kabonero k'abantu bonna ng'alina obubonero omu bwe yaleeta ng'agamba nti inna fi dhalika la aya liqawmi ya'lamun akokko kajja keeyawulidde eri bano abategeera abalina amagezi amalamu naye ak'emmere yakaleetera Peter n'atali kabaka n'atali mukulembeze n'atali chairman n'atali mugagga asomye seeka n'atali yagamba nti buli omu falyanzur al-insanu ila ta'amihi tunuulire emmere gy'olya n'agamba nti anna sababna al-ma'a sabba yagamba nti nfukirira emmere Allah yatonyesezza enkuba abaddu baagitadde ku mutaala abanga okutonya kw'enkuba mujjubireewo teyina kakwate konna na bushiriku abadde bugenda mu maaso kabonero Allah ke yaleza abashiriku bamutegeere naye baavuddeyo nga tebamutegedde baavuddeyo nga bagaanye okumukkiriza kyewuunyisanga n'abawali mubatudde bali awo bonna abanywedde abasiraamu ababaddemu okubuusabuusa nga banywerera ku bakulembeze ababaddewo abange tekigwanira muddu mukkiriza kutuula wali webazannyira mu mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala omwana ne wabiranga yakatandika okutegeera yakatandika okusoma tawhid ng'ali mu kibiina kyakubiri
ddala nga byasoma bitegeera tayinza kutuula mu kifo kifaanana bwe kityo nga kirimu okujooga Allah, nga kirimu okujooga Allah. Abaddu tebakomya kutuula ne bagattako okuwaana n'okusaba obuwangaazi agende mu maaso nga akulembera abagattako Allah tabaraka wa ta'ala. Tumulaaje ne Allah subhanahu wa ta'ala amulungamye, wa illa bw'anaaba talungamye n'abalala bonna abamufaanana oba n'abashiriku bonna. Buli muddu yenna ng'olina omuntu gw'oyagala nga si musiraamu, mufiira ku basambi b'emipiira n'okaaba amaziga. Abaddu babadde bugiri, si gye babadde akalulu, ng'abaddu bakaaba amaziga, abalala obulamu bwagenze naye nga bakaabira Bobi Wine, bakaabira Bobi Wine. Obulumi obwo jjajja amaziga ago ekiwanga kino n'okikamula n'okinyiga ogenda okulaba ng'okaaga ng'okaabira Bobi Wine. La hawla wala quwwata illa billah. Eno umma yakaabya nabbi amaziga, atuuka okufa naye ng'alaajala kimu, ummati alla umma yange. Netunula umma bwefaanana. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti arzuq, nze ngabirira abaddu, wa huwa yut'im wa la yut'am. Yagamba nti nze ndiisa naye sirya. Talina bukendeevu bwa kulya Allah, noonyayo mukulembeze atalya, kubanga akhiri matwafu okuba kulya ebattooyi ani atagendayo. Oyinza omukwasa ensonga zo, oyinza okumwererawo, oyinza okwalawo olubuto lwo, oyinza okwalawo olubuto kwoyo afaanananga ggwe. Bw'abanga omubaka baamukubanga omugongo nga basaba bakwate ekkubo amaze okwogera naye n'akyuka n'agenda, nsuubira singa kyalibadde kisaana, kyalibadde kya mubaka. Omubaka bajja buzzi ndumu, tunuye omusajja ekkula n'obwetoowaze bwe yali ayina oluvannyuma lwe Allah lwe yamuwa okumutegeera olutegeera olutuufu. Ndumu omusajja omu ayita omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku kijjulo. Omubaka najja n'ayingira, abaka yakayingira bwati kato. Omu ku basahaba olw'omukwano omungi gwe baali balina eri omubaka, najja n'akwata engatto ze n'azikoonakoonako bwati, n'aziggyako enfuufu azizinga mu kitambaala kyagenda atuule nazo. Nabbi kyava amubuuza nti owaayi, n'abalala bonna abadde bajja engatto zaabwe obadde ozikola bw'otyo? N'agamba nti nedda, namugamba n'ezange zizzeewo. Salawatu rabbi wasalaamuhu alayhi. Yamugamba nti n'ezange zizzeewo awo, leero balinnyako balinnya.